ali TV yujimbandiza kadde kano batumedeka abali kata ne Saudi Arabia mu America budde bwakakya sawa ya kufuna breakfast abali Uganda yo bambagamba ati good afternoon Uganda yo bwakedda mugwangi lya America mbagamba ati good morning bambi sawa ya kufuna ka breakfast sawa ya kufuna kachai kwolekera ku mirimu kugenda kola mu America munayo boyino kubanga okola nayo botakola era batojja kufuna byoyagala omwana muwala we bamuyita bana bakabalongo n'abafaanagana bitya bannange kikano oli bonna bakuza amazaalibwa gaabwe leero binyirira okufaako obufi waliwo Esther Mutesasira ne Ezekiel Mutesasira bonna baana bakuza amazaalibwa gaabwe olunaku olwolwaliro emyaka simanyi niba binyirira bitya Nyaba nasinga bagamba nti wana birimu omuze gwa maama waabyo ogwokuba nti nno biri ebisiike naye bambi byava ne bigamba nti munange bannange ffe tetulya bisiike maama waffe omuze yagulina naye ffe tetulina muze ogwa kulya bisiike bambi bikazi batulya bambi ne bikwaki naye bigamba naye ffe tetulya bisiike ndowooza obona Esther obona Ezekiel oli Esther bafaanagana nnyo bano abaana bannaano ho bambi lyo mazaalibwa gaabwe Dero mazaalibwa gaabwe gina mu comment section tubagaliza amazaalibwa malungi oyo mwala wa Donizera akuzizza baabe ekyana kinyira bitya ekyana kirabika bulungi bitya yo mwala wa Donizera munanga akuze sukali akuzizza sukali munange yoyo mwala wa Donizera omubwati yoyo kyebo kikuze kikulidde ddala akuze baaba Donizera akusisa bana ku social media bagamba Donizera okuzizza omwana bambi ate alabika bulungi nnyo atulabika omwana muwombeefemukko okusinga maama oli maama ye baba oli maama y'ekibanda nange Donizera ye baba gabazima y'ekibanda ne bambi ate omwana we mukakamu bw'otunulira abantu abasinga basinkana omwana ono n'abasinga basoma nabo balaga nti omwana alisokamu mukakamu nnyo nga bw'okiwulira talinga maama olw'embeera atwala za taata tewali amanyi mukuwonja tasada muyina amaaso awo ayongedde okubanga aleeta obujulizi obulaga nti munange yatuula ey'omukaaga bamuganye bamumya ekifo emakiriri naye akyalimeddeko muyina amaaso awo Faridah Nakazibwe munange bamufudde brand ambassador Kampuni gye bayita Akasa Kalesti Kampuni ya Comfort Homes Kasa Kaleste eno munange batunda amayumba bapangisa amayumba bakuguza ennyumba eri self contained nga nnungi ewedde ate balina ne zicondos bazita zicondos zoyinza okuba nti okubanga opangisaako babayita ba Comfort Homes n'abatanzi Faridah Nakazibwe sinabatanzi Faridah Nakazibwe bamufudde brand ya ambassador Nakazibwe nno bambi naye nno ssebo emikisa gyalina mingi oba n'abalweza lwa kika ki luno kubanga Kampuni ndowooza kati ali mu kampuni nga nnya omo Comfort Homes waliwo ne kampuni awo endala ndowooza nga 2 oba 3 naye nga bambi bw'atyo Faridah Nakazibwe munange bamufudde brand ambassador Kampuni ndabagita Comfort Homes bamufudde brand ambassador munange n'abatanzi Kongs kuyozayoza munange kubanga otuuse kukula eryo si kyangu munange Kampuni okwesiga okufuula brand ambassador si kyangu mbatumiddeko abali Qatar ne Saudi Arabia abali Jordan Bahrain nasinza mu ggwanga erya Oman mwebanya okubanga mugifolenga mikono gyange abali ku University of Chicago mbatumiddeko mikwano gyange University of Chicago mbagamba nti muli batabo nnyo mwala okubanga mufollowinga Fadi TV mufollowinga ku Fadi Good News ne YouTube channel yange mulange gifollowing uploaded simbayo nazo buli lunaku eno wenteekayo video nga neri nteekayo video gifollowing oyo subscribing ate onyigene kali Fadi TV yugi mbagala nnyo mwina Faridah Good News gifollowing nayo upload simbayo nazo eno nteekayo video neri video zonna zange stay on YouTube platform
ojja kufuna ebisinga ate eby'omulembe. Bamuyita mukyala Faridah Nakazibwe, bamufudde brand ambassador Kampuni Endaala eya Comfort Homes. Bambi Nakazibwe akifa bakula mu ngeri ey'enjawulo, mu ngeri eyewunyisa. Mbagala nnyo. Mukunja atasira ayongedde okuba ng'aleeta obujulizi. Agamba bannange mwanimidde bulere ekifo Makere University. Munengerawo munnange. Awo nali smart. Bannange waliwo munnange oyo gwe nninaanyi oyo. Twatula ffenna ey'omukaaga. Ono mbu yali kirasi tica waabwe oyo, oba ono w'ekyemmanga yali tica waabwe. Kati ngaawe bali weliraanaganye we baatuula ey'omukaaga. Nijjukira ab'e Makere bo bamugambye tetwagala bifaananyi. Twagala mpapula. Manye empapula zisinga. Mukunja ne bw'anaakola atya. Tebajja kukkiririza mu bifaananyi. Gwe ne bw'oleta omuntu gwe mwasema naye n'abagamba nti munange twatuula ffenna mumuwe ekifo tebasobola. Balina okuba n'empapula okuyingiza mu records mu kompyuta. Balina bye beetaaga bingi nnyo. Baagala okulaba points ze bafuna, obubonero, byonna twatugenda okuyingiza mu records zaabwe. Kakati olwo oba baagala okuyingiza mu records okumanya gundi points ze bafuna, banayingizayo goba oleese, oba banayingiza mu bifaananyi by'onaaba oleese. Biba tebigasa. Bali basinga kwagala mpapula, baagala documents. Musubscribing eno bagita Faridah TV oje. Abali mu America banaye bagamba nti mwebale nnyo. Obudde bambi bwakakya, budde bwakakya mu America empewo. Mubeere bulungi musubscribing ate munyige ne kade. Mwelaba.